Mugamba mutya abali ku channel ya Faith wa Chaiti YouTube channel ya Folwiro nyagadde mbabulire ku ddagala lino mu abaana abawala abakyala naddala mu abawala abakula mufuna ekizibu kino ekyokulumwa ng'oli mu nsonga nyagadde nkubulire ku ddagala beera ng'olinoonya olifumba obeere ng'onywako ligenda kuba likuyamba ku kizibu ekyo. Kusookera ddala nkusaba ofune kapeeni owandiika eddagala lino funa muko weewumbeko muteeka webbali yoyo ofune makaayi funa ne makaayi naye muteeka webbali ofune sere naye muteeka ebbali awo ofune kamunye muteeka ebbali awo ofune ekifumufumu kifune kyonna mirandira butititi ebifumita wamu n'ebikoola n'ekifumufumu kigatte ku ddagala webbali ofune n'ekikakala kyekyo kifune nakyo kiteeke ku ddagala awo ofune ne kafumbe omunene oyo naye mugatte ku ddagala eryo ofune n'ebibajjo bya ovacado ebibajjo bya kedo nayo bifune eddagala eryo lirongoose bulungi fune sefuliya liteekemu teekamu amazzi teeka ku kyoto tokosa eddagala eryo bw'olaba nga litokose bwe litokota liggyeeko liteeke wansi funa akasengejja eddagala eryo beera ng'onywako nga lisigaddemu kibuguumirize nywa ku ddagala eryo ligenda kuyamba gwalina ekizibu ekyo ky'okubeera ng'olumwa ng'oli mu nsonga beera ng'onywa ku ddagala eryo obulumi bugenda kubeera nga bukkakkana. Olunaku osobola okunywako ekitundu ky'ekikopo okinywa ng'omaze okunywa caayi bulungi n'okinywako n'enkeera bw'otyo beera ng'onywa ku ddagala eryo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunyonyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel ya Faith wa Chaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.